ate oluvannyuma lw'omubaka wa Kampala Muhammad Nsereko okweweranga bw'atajja kulekera Jacob Oulanyah kudda ku kifo ky'omumyuka w'omukubiriza w'eggwanga olukulu kiyite Speaker. Olwaleero tukuleetedde olugendo lwe mu by'obufuzi mu bumpimpi. Muhammad Nsereko yazaalibwa mu mwaka gwa 1981 mu mwezi ogw'okunanga 27 mu kibuga Kampala. Yatandika okusoma mu ssomero lya Buganda Road Primary School mu mwaka gwa 1995. Yeegatta ku Kibuli SS okuva mu mwaka gwa 1996 okutuusa mu 1999 gye yafunira ebbaluwa ya Senior 4 n'oluvannyuma n'afuna ebbaluwa eya Senior 6. Nsereko yasoma ebyamawulire mu ttendekero lya International Institute of Business and Media Studies saako n'obwa puliida mu ttendekero ly'amateeka erya Law Development Center mu mwaka gwa 2005. Emirimu gy'obwa puliida agikolera mu kampuni ya Mukalazi and Company Advocates. Nsereko munabyamizannyo mukuukuutivu ng'era mu biseera bye eby'eddembe anyumirwa nnyo omuzannyo gw'omupiira. Nsereko yeegatta ku Paalamenti y'eggwanga mu 2012 lwe yawangula ekifo ky'omubaka akiikirira ekibuga Kampala. Newankubadde Nsereko munnakibiina kya NRM y'omu ku babaka mu kibiina kino abeefuula kiwaji nga kw'otadde Theodore Ssekikubo ne Barnabas Tinkasimire olw'okuwakanya enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Nsereko azze alabikirako mu bujagalalo bungi omuli n'okuwakanya ekyokusasula amabiriro g'amasannyalaze ag'obwannannyini mu mwaka gwa 2012 ng'agamba nga gavumenti bw'ebba bannayuganda. Mu Sebutemba wa 2012 poliisi yamuggalira ng'emuvunaana okugibega ne mu nnaku 3 emabega mu sabbiiti eno Pulezidenti Museveni yamugoba mu lukiiko olwali ku maka g'obwa pulezidenti y'Entebbe olw'okugezaako okukunga banna NRM okumuwa akalulu oluvannyuma lw'ebigambibwa nti Pulezidenti Museveni yali mu kakuyege okulaba nga Jacob Oulanyah ng'addako mu kifo ky'amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu. Mu kuvuganya okubadde okwakasa mmeeme mu kifo ky'omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu olunaku olwaleero, Jacob Oulanyah asobodde okumegga Nsereko ku bululu 300 ku 115 ng'akamu kasaziddwamu.